mukyala ekyo sinnakituukako mukyala wa Katonda azuukidde nga bwe yagamba. Kale ffenna tuyimba oluyimba lw'amazuukira. Aleluya, ayimbe nnyo lwawufu mazima ddala Yesu azuukidde. Aleluya, 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 ayimbe nnyo lunaku lwa kitiibwa lwawufu mazima ddala Yesu azuukidde. Kristo awangudde, azuukidde nga bwe yagamba. Easter Monday tuli Kagoma, bagiyita Sekyana Hall Kagoma. Mbaniriza nnyo mu programu yaffe ey'olwaleero ey'ekkooti y'amaka yonna gy'osinziira okulaba Star TV olwaleero. Bebi oyo mumpa akaaba. Star TV olwaleero. Nebaza mikwano gyange abali ku kamera, nebaza Isaac, nebaza Mdiribada, nebaza Tony, nebaza Afande, nebaza Boss, management ya Star TV yonna, omukulu manager Mugwanya, webale tuwabudde buno, nebaza management ya Star Radio kwenkolera, omukulu Charles One Kasensuwa, mukama wange, nebaza UBC yonna, management ey'okuntiko, MD waffe, Mr. Ntuyanye kubanga mbakuzina. Ate nno mundabidde wano. Naye singa sikwoye. Simanyi mwagala kwogera biki. Nkwebaza mukwano gwange asobodde okwerekereza akadde kano n'olaba programu eno kkooti y'amaka. Abalabira ebweru wa Uganda, I salute you. Abali ku YouTube mwebale. Alindiridde n'oteebaka weebale nnyo weebalire ddala. Olwaleero nyaniriziddwa Kagoma group sinagitegeera linnya. Batuyita Heart to Heart. Heart to Heart. Tugikubireko mu ngalo. Ani chairman wa Heart to Heart? Tukwebazeeko naye weebaza abantu. Abatuuze mwenna abami n'abakyala basanyukidde okubalabako wano Kagoma Sekyana Hall. Fenga ba Heart to Heart Kagoma Lufula. Kagoma Lufula. Shobeta. Team Heart to Heart mulongo babiri Sarah Kagoma Lufula. Twakubirako mu bugalo t-shirt ya mwenenti. Amanya go wano omulala nga tubuzaako. Amanya gange ndi Nabisere Katarina we bayita Mama Gabi. Mama Gabi. Omulala tayanziza ati mukubirako mu ngalo amanya. Amanya gange Nakazi Agnes. Nakazi Agnes yo mamba. Mama Tendera. Mama Te omulala. Amanya gange nze mulungi Helen. Mama. Ngaba abandi bamanyinga Mama K. Mama K. Omulala kyo Mama K wamma webereramu. Nabwe mwabereremu. Amanya hajati. Amanya gange nze Zainab Nantongo. Mama ni. Mama Batuli. Mama Batuli. Okubireko mbugalo neyanzisa byonna Mama Batuli abaana bali batya. Balungi. Namulindwa Amina. God's Hope Kawempe. Tumukubireko mbugalo. T-shirt yamwe yawukanamu katini ono radio oli pink. Amanya? Amanya Zena Bunjo Esther. Manyidwanga Mama Mudashiro. Mama Mudashiro. Amanya? Okenga bulijjo. Olanyi Viola. Manyidwanga Mama Vanessa, Mama Morris. Mama Vanessa, Mama Morris. Omulala tuweddeyo? Nange nsanyusa obbasanga. Nakato yaba mulongo. Weebale omuwanika. Bonna mbukuwadde. Sorry dosaba ku muzindaalo amanya. Amanya gange nze Naranga Judith. Omulala.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Saraka West, Mama Fatia. Amanya gange nze Naziwa Aneti, amanyiddwa nga Mama Namutebi. Amanya gange nze Kizito Herbert, maanyi ga mulondo okuva e Maganjo. Maanyi ga mulondo amazina ngalabye. Amanya gange nze Florence Mugenyi, manyiddwa nga Mama Mwesigwa. Mama Mwesigwa. Mama Mwesigwa alabika muntu mulamu. Mama Mwesigwa nkwadde emitwalo 5. Mama Pame mpa sente zange zenkuwadde. Mama Mwesigwa nzisenze. Akakirimu mpa sente zange nzwadde Mama Pama. Mama Mwesigwa aleka muntu mulamu naye newaayiriza. Kyankoze si kya muntu mulamu. Asanyusa nnyo. Omulala? Amanya gange nze Nankanja Kevin. Nankanja Kevin. Nga mmanyiddwa nga Mama Ryan. Mama Mwesigwa. Nga mmanyiddwa nga Mama Ryan ndi treasurer mu kibiina kino. Tweyanziza. Omulala? Amanya gange nze Bukirwa Zaitun. Bukirwa Zaitun. Bayita Mama Sumaya. Mama Sumaya. Mama Suma. Omulala? Amanya gange yenze Kyaterekera Rose. Bamanyi nga Mama Darini. Mama Darini. Omulala? Amanya gange nze Namuli Rehema. Amanyiddwa nga Mama Nancy. Mama Nancy. Mama bawaaba wange. Amanya gange Mugisha Luke, amanyiddwa nga Saalongo Kawanda. Saalongo y'abataata. Sanyusa okulaba taata. Sanyusa okulaba taata. Ngamba kale muwala. Muwala tusanyusa okukulaba. Kale taata. Kaniriza. Omulala tuweddeyo. Tweyanziza. Mwebale kunjagala bantu bange. Mwebale kwambala t-shirt zange. Saabatoya kayimba nga baddayo. DJ kaliwo. Walindako waliwo abataazi bulijjo. Lindako. Wadde twerabidde okuyanza. Amanya nze Nalubo wa Christine. Nalubo wa Christine. Nalubo wa Bango. Omulala? Amanya gange nze Prosi Mutesi, eno group bagiyita Twegatte Ekirinnya-bigo. Twegatte Kirinnya-bigo. Ab'Ekirinnya-bigo nga mbakubidde nnyo mu ngalo. Bamusiza nnyo bannange bawuliriza bannange. Amina. Amanya gange nze Nagadya Florence, amanyiddwa nga Naalongo Ekiteeti. Nagadya Mamba oba Nagadya etali Mamba? Kati ekyamama kankijjeko nneme kufukamira kati kyabaaba. Ekya Naalongo nkijjeeko. Mukafuba gale maama. Naye nabiyitamu byonna n'ennaku enkulu nziyiseemu. Sandra bamanyi nga Amoti. Amoti. Amoti oli ttiimu ki? Twegatte ku mulongo 2 Kawanda Kirinnya-bigo. Twegatte ku mulongo 2 Sarah Kawanda Kirinnya-bigo. T-shirt y'emuwe. Tweyanziza. Eri libadde ttiimu ki? God's Hope. Ey'Ekawempe bambi mwebale kuweereza buyambi. God's Hope. Mwenna naye God's Hope ak'ensuso. Muba temunyiiga wabaawo abalina akaaki. Temusobola. Kale wampeera akayimba. Njagala kati mazina gaddayo. Baganda bange tatenyo kubalaba. Erade nanyini mu erade. Baganda bange tatenyo kubalaba. Erade nanyini mu erade. Baganda bange tatenyo kubalaba. Erade nanyini mu erade. Star TV program Kooti y'amaka omulongo 2 Sarah gemanya gange. Owa soda vaayo basiikiriza nebaza mikwano gyange aba Ira Petroleum Jelly abatuyambako ku kasente ke bafunye mu musomo
ate ne batuteekamu ssente. Neebaza mikwano gyange awa Shanta Beauty World wakaliga katale k'abaveterani, mbebaza enviiri, make-up, enjala, ebizigo bya skin, byonna mwebale kunfaako. Neebaza mikwano gyange ab'e Kagoma abasobodde okujja mu bungi, nsaba twekubireko mu ngalo. Neebaza mukwano gwange yenna eyeerekereza n'osobola okulindirira obudde bwa puroguramu yange eno. Omukyalo ono mukadde namuyise, jangu maama, jangu mumunkwatireko. Abalaba TV ndowooza twamulabako, n'abalaba ku YouTube mumunyambireko, agenze anafuwa. N'abandabira ku YouTube ndowooza mumundabirako. Mukama ajja kusuusa. Wanaaba asaasidde mumunkwatireko atuule wano. Ntera bakomezaawo omulwadde abali ku TV singa aba awonye. Ate n'okukomyawo abawonye nakumala kubanga abalina obwetaavu babeera bangi. Kyobulaba oli ajja n'aleetera enkota y'ettooke, enkoko, omulongo, njagala abantu balabe nti nawona ne muganze sikola bantu kulaba. Gwe mutima gw'okimanyi wakola ki? Mpita wano kuba mba nsaba buyambi osobole okuwona. Era munneegendereze nnyo bwe mba ndaba abantu, omuntu alina amaziga gwe neetaaga. Era bano abamanyi nga yatuuka dda mbalina mikwano gyange najja nga azze kunyumya, mugamba jjukira nnyo naawe akaseera ke wasimbira layini ng'onneetaaga. Ne nkugamba vaawo. Sooke ndabe banno nabo abakola ki? Abanneetaaga. Sijja kwenenya naye nyina challenge y'obulwadde bw'omukyalo ono. Saba mubabikulyeko ku magulu gano. Nti ayina obulumi. Obulumi bw'otayinza nakola ki? Nakulowoozaako. Obulumi nti olaba weesala bwesazikagalo. Mawulira ng'okola ki? Obulumi bantu bange bwe mbagamba nti bwodde ewaka nga enjala yeeruma abaana naye nga tewali mwana mulwadde yisa emikono mu maaso. Obulumi bw'otuuka nti oba agaana gange tegalidde oba tegasomye naye galamu muli mu kuguluba nageewaka naye nga gaki? Obulumi bw'oyingirirako obuliri n'ogamba wadde landiroodi ammanja naye ndi mu ki? Omukazi ono asuubira kwekolera kimbulamu bw'ensi eno. Nga n'amagulu yaŋŋambye takyasobola gasitula. Obulumi bumukoze eki? Obuzito bumukoze eki? Nange nzijanjabye. Naye bw'oba muntu naawe nga wazaalibwa otuuka n'owulira nga bikusobedde. Kati owulira otya? Tetuwulira. Bikuluma. Ebisimba. Njagala bulamu kwa bwagenda banyinyonnyola naye gwe nga gwe omubiri oguwulira otya? Ebisika kati mulimu bitonotono naye omuliro n'amabwa bwe bampa eddagala okusiigako ery'omuzigo ne bireeta ebituulituuli ne bireeta amabwa mayitirivu nsula wabisi amazzi amabwa gannuma nnyo. Naye nga biri ebisika byakendeeramu katono byakenderamu kitono bigenda kitono. Waliwo omuntu yenna yali ajjanjabyeko omuntu afaanana bw'ati ayongere ku magezi gennyina twongere okweyamba. Waliwo omuntu yenna kati awe munsaasirira. Tuli bantu bayitirivu hoola ejjudde naye ku mwenna tewali ayina magezi. Kati eno bontu emu mulowooza yeyina amagezi nago gajiggwako tokaaba. N'olwekyo tugenda kuŋŋaanyawo akasente konna tugenda kawa omukyalo ono kagenda muyamba ku transport n'eddagala erimu erigenda okugulibwa. Tugenda kukyusa obujjanjabi
Oli abadde ajjanjaba wadde alina byakendeezezaako naye agambye bigenda ki? Bigenda mpola. Obulamu buba bwongera kendeera, omuliro guba gwongera kutambula genda ku mutima, ayongera kuvaamu mazzi, ate ebitundu bino kasita buli wanaalwalanga ebbwa tewajjanga kuwona, wajja kwongeranga kuvulula. Bekandaba tesaagalaba kyukolaga eno nze. Gavulula gwe tokwatangako mubaako obulwadde, kubaako obulwadde kyobulaba nze nyambala gilavuzi munnange kale genda onaabe mu ngalo webale mukwano naye munnange kubaako obulwadde obulala genda onaabe mu ngalo kati gatandise n'okuwunya ate luli tekyalimu gawunya enswera olabye nange nkiwulidde. Ate nali sikiwulidde luli enswera ziba zijja kutawaanya era nga bw'oyogedde. Nsaba alinayo obuyambi bwonna kyonna kiwaleetedde mulongo nga ssente nkalu awa sukaali ewa sabbuuni tujja biwandiika naye kyonna ky'olina. Kale tujjanjaba bulwadde bulala, tujjanjaba bulumi, katugaseko n'enswera okumalako emirembe. Ate kati kiringa kye kisinza okukaabya, tokaaba. N'ovunda ku nsingo olaba Mukama Katonda. Saba ku buyambi. Nakuyise tugenda kulaba ekyokola. Bijja empaayo akayimba akatono nga kagenda mpola mpola. Tukiza nti programu yaffe eno eragibwa buli Lwakutaano ku ssaawa 4:30 ez'ekiro neddibwamu buli Lwasande ku ssaawa 6 ez'emisana. Programu yaffe netuusibwako banaffe aba Star TV egattiddwako nze kennyini omulongo babiri Sarah, tugattako support ya Star FM, tugattako ne support ya bannaffe aba Ira Petroleum Jelly. Omuntu yenna ali wano nkwegayiridde kubanga ffenna tulina ebizigo bye tukozesa. Naye kasita olabanga ebizigo ebiyitibwa Ira Petroleum Jelly mu dduuka lyonna, mu musomo, ku saluuni, luddawa ogulanga kubanga abantu baffe tutambula nabo batuyamba. Bwe batunda nga naffe batuwayako abalwadde, bwe batunda nga naffe batuwayo. Nebaza banange aba Shanita Beauty World Wakaliga katali k'abaveterani, njala, nviiri, make-up byonna Wakaliga sako n'ebizigo bya skin. Nebaza n'emikwano gyange Team Diehards etali eri wabula eyaffe. Yaffe bagiyita kooti y'amaka tetutudde. Tuwalika ku mikono tuloba meka nza talina t-shirt. Eno yaffe basaliwa kooti y'amaka tetutudde tuwalika emikono. Olwaganda batawanise kooti y'amaka tetutudde tuwalika emikono. Waliwo abafana tuwanise ne tuvaayo eyo ttiimu gye tukola nayo era nga nsaba okwebaza mikwano gyange abo tutambula ffenna era nga tutambula bulungi. Banange tuyiga okugaba. Nze nzize wano nga simanyi kiriwo. Nengaba emitwalo 5 si bwe kibadde. Kyokka emitwalo 5 gigino baginziriza. Okola ekintu nga tomanyi na Katonda kyakola ki? Omukyala azze wano n'ampa ekifaananyi mbadde kyemanyi kya mwana mulwadde. N'angamba mulongo omwana wange gwe wamujjanjaba jangu maama w'omwana ono ampadde ssente zino. Ne mugamba aliwa n'angamba akyawona kirina eddalu lingi ndeseeyo. Tukikubireko mu ngalo. Nze lwakuba si wabudde bantu beebaza kuba tuyinza okumala ekiseera nga tuli mu beebaza bokka.
ekisooka nkwebaza okujjukira ekyokubiri mbuuliraamu omwana mba sikyabajjukira ne bwe ndaba ekifaananyi yali atya tuula wa Amina Masala omwana oyo yali olumbe lumu kuba yasookanga yaabwe naye yagenda okutuuka nga tekyali yaabwe alumukuba yali yagongobala omukono n'okugulu era omulaba kaalimu kaneeno bw'oba omwetegereza n'agongobala naaba ng'aliwo endusu kati kwe kumuleetera ng'atufaananya bw'ati yawona era nkwebaza nnyo Mama Saala neeyanziza nnyo neeyanzeeri kale mukwano naye nkireseeyo kirina edda abisobola kumalako nakyo kyenjera bwenjezi twamujjanjabira wambuulira kaama oyajjanjaba ate omugamba n'ebirala mumanyi bwe mudda kuwa obulwadde mudda ku bulwadde obulwadde bumale ogatteko ne ssente nekali kennyini mu ssente era naye omuneebalizanga ye tewandindeetedde zino anaye yonna abikoze Katonda mulungi kagamba mbeera olumu n'amaziga nemba n'ennaku ate n'ofuna akuwa essanyu n'okola ki nosanyuka Amina akasente kange mukanteera ebbali n'ekifaananyi kino mukimpe nkiwandiikeko byennyino kiwandiikako tube nga tukimanyi naawe bwe nkulagiriranga ewantu n'owona ombuuliranga bw'ombuulira ku ssaawa eno waba walina ekizibu ng'ekyo songera kulowooza weewaawo osindikayo omulala n'atawona buli omu talina kuwonera wamu nze nnyina omwami mbadde ntambudde naye aluddewo bambi okutereera ne mugamba oŋŋambye essente z'abantu baziridde gye nkulagirira lwaki osigadde ojja n'aŋŋamba nti gy'onsindika ndabayo abansanzeeyo era ne bawona ne bagenda kitegeeza nze ndikooki n'aŋŋamba bansangawo nga nze wendi ne bamujanjabira ennaku 3 n'akola ki enkya n'akomawo ng'aleese enkota y'ettooka aleese ki ajjidde mu masanyu nga nze nkola ki nga wendi kyova olaba ne mu ddwaliro eggwanika likola ki gye liri abamu bawona abamu bakola ki kale tugenda kulaba ogenda kunnindako ogenda kufuluma wabweru nale ndabe gye tugenda okujjanjaba kale okyali ku Star TV program kooti y'amaka omulongo 2 Sarah ge mannya gange nyongera obbasaasira mukwano gwange alina obuzibu obuteebereka nyongera okusaasira mukwano gwange alwazizza nyongera okusaasira mukwano gwange embeera gwetulugunya mu ngeri emu oba endala nyongera okubasaasira banywanyi bange abalina ebizibu saba Mukama Katonda abangumize mumunkwatideko mpola awo saba Mukama Katonda abangumize era abansasirira amaziga katono nnyo kampumulemu n'oluvannyuma twengereyo mu maaso oli Kagoma program kooti y'amaka oli nange omulongo 2 Sarah. Come on.